program ewedde yagiriko ate nampa feedback anti program yamukola bulungi nolwekyo ebyo byonna tubyebaliza Katonda alina ekigendererwa eri obulamu bwaffe olwaleero bwabirawo mukwano gwaffe Lydia ali eyo agoberera nyinza n'omuteekako kano nti ku TikTok live gyendi asobola okugendayo oba n'okutegeeza omulala noonya amannya ga Mugerwa Madison Bikongoolo waliwo abantu bwe babeera bali ku social media yayita pinki abamu beyita red abala bayita simanyi tatata n'ebirala naye ffe amannya agaffe gojja okusangayo Bikongoolo so TikTok live gyendi kiba kyanguyira omuntu wonna waali ne bw'aba ali ku mulimu nga tasobola ku accessinga radio mugamba ateekeyo programu kweri Lydia nzikiriza kasitaata ensi Lydia enyuma naye kimu ku bisinza okunyumira byebigambo by'abavubuka bye bajja bagunjaawo kati kirungi gwe oli muvubuka ndowooza tebijja kukaluubirira kutegeera oluusi ng'abamu ku ffe omuvubuka yankubira essimu n'akola statement n'aga nti mukadde bw'oba onfunira omuwala njagala onfunira omuwala ng'amalayo ng'amalayo muwala ng'amalayo nenso ate no bwe yali ayogera yali tasaaga yali amanyi nti ndowooza kyenjogera amini kyayogera nze nkitegeera kyenva muga nti kyoyogedde kirabika oyogedde mu lulimi lwammwe sikutegeera laga no njagala amalayo ng'ebintu ebisinga abirina njagala omuwala ng'akola akasente alina mukko njagala omuwala saagala muwala mumpi njagala muwala nga muwanvu saagala muwala kati ninyonyonyo ate saagala munene njagala wa wakati kati awo nga yeerondalonda ebintu ebiwerako naye ekigambo ekyo nenkyegomba nenjagala nkikozesa era ennaku zino madde nkikozesa abavuga alina obugambo bagenda banteekateekamu waliwo banteekamu akali negative mabega eri ko kaludde tyagundi yasiimuuka kugana liganga nebuuza omuntu asiimuuka atya era nze azanyisa abavubuka n'omwewunya nti gundi yasiimuuka naye kakati ako nako nakagira babuleeta obuntu bwabwe nga bulinganga oba okusaaga naye nga bwamakulu nti gundi yasiimuuka naye kakati kano okumalayo kenayagadde nga sitaata nkwogereko kubanga wiiki namba mbadde ggulu naye era nga kendowooza naye ngamba bwe naatuula mu studio sitaata njagala ebeeraawo ng'amalayo mu buwanvu amalayo mu ssente amalayo mu kusoma abantu abasinga banoonya omuntu amalayo unfortunately teri muntu amalayo teri amalayo Lydia mu nsi ey'ekibi abavubuka bwe nabuuliriza ennyo waliwo mutabani wange omu nali ngula essimu ennaku ezo ne muyita anyambeko kubanga bali tekiniku manyi Uganda abayaaye bangi n'akiddamu ekigambo ye yannyamba ennyo ate okwongera okukitegeera naga mukadde njagala tufune essimu ng'emalayo konze eriyo essimu eriyo essimu nga temalaayo kati nanyinyonnyola nti mukadde nga eryanda lyeryo ddala si bikyupuli simu buli kimu n'alondalonda ebintu bingi kati n'ayongera okundeetera okukakasa teriiyo mu nsi muntu ng'amalayo ogenda kusanga omuntu nga bw'aba amalayo bwe kituuka ku magezi ate eby'omwoyo oluusi nga si byamaanyi nnyo onaagenda okugiragiraba oti nga si mukozi nnyo naye ate yasoma nolwekyo omuntu amalayo va mu kumunoonya era abantu abasinga obungi Lydia nawe tukoledde programu eno tujje tukole bakyanoonya abantu abamalayo ayagala omuntu nga amalayo omuntu nga buli kyamunoonyaako akirina bw'owandiika ebintu nga biringanga 10 by'owulira by'oyagala ku muntu mukama waakusaasira n'ofunako 4 ebisatu bijja kujja along the way surprisingly abantu kye batamanyi olwaleero abantu bangi abafumbo nga singa obabuuzizza bwe baba basobola okutunula ne balaba ebyo olwaleero ebibasanyusa mu bannaabwe nga tebaabirabirawo
abantu batera tubulirako sayidi ye mutebatera tubulira sayidi ndala batunnyonnyola bunnyonnyozi kale samanya nti tafaayo samanya nti mokodo naye batubulireko ne kubiri ebiga nti samanya nti agenda kunsanyusa nnyo ekyenkanidde wano nti omuntu ono ali so loving omuntu ono ali so caring so teri amalayo era bannaffe abatukkiriza okutufumbirwa ne bannaffe abatukkiriza okutuwasa depending ku mukazi oba ku musajja bayina bye bayasibako ne bagaa nti kasita bino mbifunye kati bino byesaagala ocompromising nabyo ndyoke nkaveeko ngenda kwogera ebintu bisatu never compromise n'ekigambo kubanga omuntu akukolera bannaddiini bangi babakwatidde mu bwenzi kubanga bwe yali yawasa munnaddiini awasa ajja mu mbeera z'okuba nti mukyala wa paasita abakulumuko babuzeemu kanjijje kamba kimmeko bakulu bannange kakati Lydia badenga nti bannaddiini abo bagera ne bakola ensobi bwatuuka okuwasa musajja ati olw'okuba musumba olw'okuba reverand olw'okuba mukadde wa kkanisa olw'okuba musomesa abakatuliki ndoza bakkiriza abakatuliki balina gwe bayita omusomesa badde okimanyi Lydia bayita ba catechists kati bwatuuka okuwasa awasa ajja mu munnaddiini naye nga g'amaaso gaterese lye gaagala nolwekyo owasanga omuntu ng'amalayo mu byowulira by'oyagala by'oyinza okumwegombako oba musajja oba mukazi never compromise on that ng'akukolera thank you very much kwe kukolera nga kwegamba ab'emyaka gy'abano balidya bakiyita kukuba ng'akukuba muntu gw'otunula waliwo embeera gy'oteekedde okwebuuza nti singa omuntu ono n'aba owangadde naye n'ayingira emyaka 6 osobola okumwadijasitinga mu myaka 6 n'asigala nga takuleetera ebizibu ako noonya amalayo mu ekyo ekyo kyosi saagala muntu acompromisinge nakyo ekirala kye ndowooza omuntu kyoba tocompromisinga nakyo noonya omuntu kamuwaka ethic amalayo bantu bangi tebaagala kukola bulagajjavu n'okwesaasira bungi nnyo mu bantu baagala amaka but they are not willing to sacrifice amaka gano is a give and take relationship y'amaka tekyali kubeera ku wano endi n'olinda byonna bibeerewo so noonya omuntu ng'asobola okuba nga amalayo n'akasembayo noonya omuntu kale ng'enkolagana ye ne Katonda amalayo ayinza okuba tali too spiritual ekyo si kyempita okumalayo naye ng'alina kye twandiyise basic requirements ku ntegeka y'omuntu okuba ng'akwatagana ne Katonda Lydia waliwo amaka bwe gatuuka nga Katonda ye yekka asigala agasindika okugenda mu maaso tulabye cases mpitirivu naye omuntu Katonda gw'anaasindika n'abuuza Katonda nti owange ontwalawa Katonda amugamba kino naye abuuza ebibuuzo that wouldn't be the best candidate for one to marry nsaba Katonda atusaasire kasitaata ako katutuulemu abavubuka banyumidde nnyo nga bagamba nti baagala oli yaga nti yayagala omuntu amalayo mutabani wange bwe yali anyambako okugula essimu yanjagaliza essimu emalayo teri muntu amalayo naye noonyayoko basics 2-3 ebitandikirwako ate banenge temulwawo nnyo Lydia omuntu gwe Lydia mwabagira ne mutandika amaka nga temukandaaliridde mubuulirira abantu gyogezaako okwagala okwerimbalimba mbu simanyi okyalinda olinda ki olinda ki biki byolinda ogenda okulinda booti kakala nga kakuvaako ogenda okulinda booti nga ate bakugamba okuzaala kati complications tojja kusobola kuzaala bayibuli ega nti buli kintu kirina ekiseera kyakyo. Thank you so much mukadde. I hope that starter fenna etutuddemu wabeewo betutwala ebimalayo naye ate ebimalayo tobinoonya nnyo mu muntu byonna tajja kumalayo byonna singa obukulu olaba n'ogamba kino kyo mutwale awo wetuli ensonga gye tukyatambulirako ensonga y'emirimu gyaffe obudde bwe tuwa emirimu basezi amaka tuli balansinze tutya era biki ebivuddemu abakuze mu mbeera eyo balowooza ki bawulira batya bwezo emboozi zetunyumya gwali eyo kimanye nti nno yo beginning a home naye ebyo biruwuzeeko ddala bikulu newankubadde n'okunoonya ssente kukulu naye famire zaffe zeetaaga obudde bwaffe awo tuli bakuba amasimu last Friday
ne banyonnyola ku nkula ez'enjawulo ze bakuliramu nga tebakuze n'abazadde baabwe n'engeri gye baali bawuliramu so nga n'abo abaakula n'abazadde baakuba ne banyonnyola ebirungi ebiri mu kintu ekyo I'm very sure abantu twafuna akafaananyi akamala omwana wo gw'omulekere n'omanya nti tomuwadde byetaaga eddala nga biwandibadde omuwanga wonna. Lydia, njagala kwebaza Katonda olw'engeri gye mwakwatamu ensonga mu studio wano nga bwe nkutegeezezza ne feedback nagiweebwa. Omutima gwange gubeera eno buli kaseera era bw'olaba sizze wabeerawo ensonga endala ennene naddala emirimu nga gintutte. Naye Lydia, olwaleero njagala tujjukize abantu kubanga ndowooza tugenda kiremerako tujjukizenga nnyo abantu nga tukigenderedde. Omuntu kaweefuba ow'amaanyi gw'asinga okukola mu bulamu teyandibadde wakugaggawala. Munsonyweko, teyandibadde wakugaggawala. Era wano ntera nnyo okutabula abantu kubanga guno omulembe gusamaliridde nnyo ku kugaggawala ne bamaliriza nga tebagaggawadde nga n'ebirala bye bandibadde bafuna ne bakwata nabyo bibalemye. Kati wakati mu kubalansinga obulamu ensimbi zibeerewo, omusajja akole, omukazi akole, wandibaddewo kaweefube ng'ate mugenderere ng'ali sustained okumanya nti ebintu ebisingira ddala okubeera ebikulu tebitambulira mu kugaggawala na kuba na ssente mpitirivu. Ekyo waliwo abakisinduukirirwa emmeeme naye nja kukyogera paka nga kibatuddemu ne mukitegeera. Naye ekimu ku bintu ebisingira ddala okubeera ebikulu bye tulowooza nti zaabu y'ensisinkano y'omusajja n'omukazi ne batandika okutambulira mu ntegeka ya Katonda. Olusuku Adeni, Katonda tatonda Adamu with a materialistic approach olwaleero to life abantu abasinga, naye tulaba Adamu nga gezi okutunula kwe ne focus ey'obulamu n'amaka ge is God himself. Kyova olaba n'ebizibu bwe bijja God comes down n'atambula, Bayibuli bwetyo bwe tunnyonnyola n'okumuyita n'amuyita, meaning nti Adamu olwaleero kankutegeeze Adamu abasinga mu mutunuulira bwe muba ba preachers abasinga beera bannyonnyola Adamu bannyonnyola nnyo Adamu eyagwa, but how I wish basobola okunnyonnyola Adamu alireetinga ne Katonda. Today bw'oba obuuziza bannaddiini n'abasaba ennyo bameka abalaba Katonda nakka gye bali n'atambula nabo n'abayita n'erinnya n'aliwulira. Katonda yayita Adamu, Katonda nakka n'atambula nabo. So their biggest focus was enkolagana yaabwe omusajja n'omukazi naye ate ne Katonda. Naye ekikwewuunyisa emirimu nga gibeetoolodde weegiri awo. The Bible is not focusing so much. Emirimu giri gijja nga facilitation, to facilitate, okubayamba okubeezaawo enkolagana yaabwe omusajja n'omukazi, enkolagana yaabwe wakati waabwe ne Katonda. Naye focus yaabwe ey'amaanyi eri ku musajja n'omukazi ne Katonda waabwe. Nolwekyo mu byonna bye twogera wano njagala okuzisaayo abantu ku kyendaba ate olwaleero kyekikyasinze abasajja babuuse abaana abakazi baleseewo amaka gaabwe bali mu butale, they are trying to make ends meet, but they come at the end of the journey ng'ebibadde bibabonyaabonya basobole okuba nga beeyongerayo n'okukola eby'amaanyi babeere bulungi, famire yaabwe eveemu ng'abaana tebabalina. Gwe Lydia tomanyi nnaku ya muntu agoberera puroguramu eno olwaleero nga byonna abirina naye nga kyatalina be baana abategeevu, nga byonna abirina naye nga ali lonely in a marriage mwamaze emyaka 20. Ekigambo married but lonely oba married but single expression yeeyo etambulira nnyo mu bantu. Naye bino kati emboozi zino ze wali onyumya luli ne kakati ze tunyumya ne ze tunyumya tebibakolera makulu omala kukituulamu. Bali tayarizi mu bakyalirangako abamu ku bantu bensinga okwagala okukyalira be bantu abaawummula emirimu.
beba kyasinze okuba n'emboozi ez'amagezi eziyamba omuntu ng'okyakola. Lydia, I want to implore you mu linnya lya mwana wa Katonda Yesu, funa time as a young lady kyalira ba retirees oba ba retired. Banali nkola mu banka naye kakati ndi retired. Ate kyalira bafumbo bensinga okwagala Lydia okyalire naawe omuntu agoberera ku program. Bajja kunyumiza nti the most important aspects of life ze baali bateekeddwa okukwata n'okunyweza tebaazinyweza. Obulamu nga buzze buseetuka, Katonda n'akukuuma n'akuwangaaza n'akulekawo ng'oli mulamu. Otandika okutuula n'omusajja. Nze ntera okutambulako njagala nnyo vuga pikipiki. Emu ku ngeri y'okuwummulamu kwange nkwata Honda ne nnyingira ebyalo. Era abamu ndowooza ku Honda mbayita nako nga tebandabye. Naye nsanga abasajja nga bamukwasizza kiggama ali ku shedi. Apparently n'oddamu n'oyita mu kifo kye kimu ng'oddayo nga we wamulese 5 hours ago akyaliwo. Kati amakaago n'olowooleza ddala nti oba oli awo omuntu oyo aliwo yekka. Olw'okuba nze njagala nnyo okutegeera n'okumanya. Naye ogenda okunoonya ng'omukazi naye ali wansi wa mupeera oba wansi w'omuti gwa muyembe aluka mukeeka. Naye nga wakati awo meters ziri apart, be baliwo bokka. Mpozi olaba na nkoko na mbuzi. Kati ogenda okulaba embwa y'ewaka ng'etunuulira omusajja ono ng'alabika bintu bimusobedde ng'ejja etuulaawo bwe mutunulako naye bw'agitunulako. Obudde bwe baali balina okulaba nga babondinga nga betegekera ebiseera, ensi etuuka nga tekyakwagala. Bino bye bayita babikongoolo. Enkya ŋŋenda Ntebe. Enkya nina kubeera mu kkanisa ya Ntebe Kitooro. Nina marriage and family Sabbath and workshop. Ate nyinayo emirimu emirala egya Bible Society of Uganda gye ŋŋenda okukolerayo. Batuuka ekiseera bikongoolo Ntebe Kitooro nga tekwetaaga. Kampala Central Church nga tekyalina kyekwetaaza. Nkubuulira amazima. Ekkanisa eno ebaddemu abantu bennakula nga ndaba nga ku programs bampita nabo. Era nga tuzunga ffenna. Ennaku zino omusangayo si mulema si mulwadde tebakyamwetaaga. Bamubuuzako bubuuza ne bamulekayo. Simanyi naye nze njala kunyweza ekintu kimu Lydia. Nti olwaleero Lydia ku muzindalo w'otudde nange wentudde. Oyagala toyagala mu nsene ey'ekibi. Otuuka ekiseera bikongoolo nga tebakyakwetaaga ku muzindaalo. Naye investment mu bulamu bwaffe obw'ekizeeyi obw'ekikadde. Jala muwulirize nnyo mu abavubuka abakyali abato bajja obuvubuka bulimba. Bw'oba okyali muvubuka ng'ono Lydia ali mu studio wano. Serebu Lydia. Oli ku muzindaalo wano bakwagala ebintu by'okola omuziki ogukuba abantu baguwoomerwa. You never imagine nti waliyo abalinga nga bayimba nga bakola by'okola ng'ate batuuka ekiseera nga baagala tebaagala balina okusikirwa abantu abalala. Tebakusikira nti ofudde naye bakusikira kubanga ayiza osiimuuse waliwo okusiimuuka abamu basiimuuka. Naye ne bw'oba tosiimuuse ensi eno giveeko abantu batuukeza ne bagamba nti bikongoolo tumukooye twagalako ku muntu omulala. Naye kati kankubuleyo kano Lydia. Ng'omuntu yekka ayinza okusigala kubanga yagamba nti kabeere naawe bamuyita Lilian. Iniyo kesi nga bamuyita ani Lydia? Lilian wange oyo. Naye investment ki gy'okoze ne mukazi wo wakati mu mirimu nga gitumalawo? Ya analysis gye nayagadde okunyweza. We must be deliberate wakati mu mirimu nga gitutwala gitumalawo okubondinga. Abawala bangi abato bali mu banka bakola basomesa. Abasajja gye bali naye abasajja emisuwa gibeereze balwana, they want to make ends meet. N'alyoka atuuka mu bulamu ng'oba bamuwumuzza ku mulimu ng'ali very lonely.
n'omukazi gwe yakeera enkya nawe ng'omukazi munoonya nga n'emboozi zammwe tezikwatagana. Nabadde nva ggulu last night n'enkyama ku restaurant ne wayingira couple. Either my age mates or slightly older. Age mates in terms of the man now. Omusajja oli bwe mba si myaka gyange alabika nsingako mitonotono. Nabadde sure nti teyabadde muto ku nze. Either twenkana oba ansingako katono. Nayingira ne mwana muwala ng'asibye ebbina, mwana muwala mwana mukazi. Ekyo nakyo gye kiri ekigambo oli teyadde mwana muwala yadde mwana mukazi. Nayingira ne mwana mukazi apparently yabadde alabika mukazi we. Kubanga nategedde nti they sat on the table next to me when nabadde. Omukazi alina ring n'omusajja ava ring. Bakabadde bava mu gym. Kati bazze balyemukko. Posh family, you know, high end good couples ezo. Nenkola observation buno. Nsaba abuuliriza ebyo. Ngende ku nsonga ziri endala. Era nagambye nja kwogerako wano. Emyaka gya mugerwa okuyingira n'omukazi omukulu mama w'abaana bo ng'asibye akaboga. Mpozi Lydia oyo mukazi taba wange. Era buli muntu Katonda amuwa ky'asobola. Kazi omusibi w'akaboga yali tayinza kufumba wange. Lydia oyina nnyo entalo z'oyagala okutandiikiriza naye ng'ate tosobola kumalako nazo. Kati sigala awo. Ekirungi gwobeera ku radio buli lunaku bw'onaatuula ku Mande mu lukya babuuze abawuliriza abo bajja kubuulira. Ne tutuula ne bakola order bansanze eyange enaatera okujja nga nkooye nno bitya naye natunudde ne ŋŋamba Lydia twekoleko tulwane makyazi esente tuzaagala. Lydia mwagala sente muli bize naye emotional drain mugyegendereze essa amaka. Nga tebannaba kuwezaawo yadde eddakiika ebbiri buli omu yabadde ku ssimu lye. Ne babeerawo apparently bazze babiri naye buli omu alina ssimu ye. Naye ng'emyaka gye balimu kuba kati omuntu ali mu myaka gyange eno emyaka egyange bagiyita gya musajja mukulu. Nze sinabeeramu lwakumpita mukadde wa kkanisa naye sibali wa basajja bakadde. Ndi musajja mukulu ate era sinnatulula. Waliwo gwe bayita atuludde nze sinaba kutulula. Ndi musajja mukulu myaka 40. Obwana buli ku TikTok kuno butera okwogera ebigambo ebinsesa. Musajja mukulu kwebuza magezi kuno mbeera Lydia omulembe gwammwe guno gunyigiriza. Era that zibagamba emyaka gyo bagisuubira okuba nga gitegeera naye gyebuza bwebuza magezi. Naye ng'obalaba oluzungu balufuuwa balabika bagezi naye ekimu ku bintu ebikulu ebyandibadde bakolako mu bulamu bwabwe ne we bandibadde babondingira. They are not bonding. They are bonding with their phones. Nolwekyo twagala olwaleero okuyambako olwaleero amagezi ge twagadde okuwa emirimu musigale nga mugikola naye mugikole nga mumanyi nti ebiseera eby'omumaaso byetaaga okwetegekera. Lydia nayagadde in addition to all that tutunulire abantu bano abajja mu maka okuyambako kubanga mu Africa we tukyasinza okusanga obuzibu particularly Uganda. Omusajja akola, mukazi akola, ensimbi muzeetaaga naye temusobola kubeerawo all the time okusobola okulaba nti ebintu byonna bitambula nga mwandibadde mwagala. So you get the house helps, people who come and give support. Some of them are called house managers. Managing ewaka. Mu notice zange nakoze statement egamba wano njagala ngisimbulize nga bwe nagitaddemu nti many modern couples especially in low income households struggle to manage careers,
child rearing and domestic responsibilities, the use of house helps and home managers becomes a coping mechanism for maintaining sanity and order. Lydia no gwentera okugerezaako ennyo. Lydia omukazi afuluma ewakaawo ku ssaawa 10. Omanyiza keep imagining Lydia okusobola okujja mu lukya 9 kirabika oba otunula kubanga naye kale ofulumye 10 ojje mu lukya. Trust me, okuleka omuntu ng'ayagala kwerimba, sirowooza nti Lydia bw'ova ku programu nga bw'onaatera okugivaamu wano, people imagine nti odda mu mirimu. Olina emirimu gya ofiisi wano, olina kino olina kiri. Kakati oyagala toyagala omuntu ewaka agenda kuvaayo. Era kwe kuva n'enjogera, nze gye ndowooza nti njogera mbi, bali bagamba nti maids are a necessary evil. Mbu toyinza kukyebeera. Naye kakati twayagadde tukolemu ka analysis, twandibadde tubeera tutya nabo, kubanga mu Africa abantu bano batulemye ne tudda ne mukati, tuvuma buvumi bantu bano ne tulowooza nti si balungi, naye naffe ffennyini abali mu bizibu. Kyannaku nnyo buli bw'olibeera n'omuntu Lydia, era mwaba kyali abato Lydia mu byegendereze. Maid yeetaaga omweguye, kubanga nga gwe bw'olowooza nti omuwa ssente akuwa obudde bwe n'amaanyi ge. Ovanga ku muntu gw'olekera obulamu bwo n'otambula. Bonna weebale Lydia nga bw'okyogedde. Omuntu oyo omuvangako n'otuula wali n'omuwa n'ekitiibwa. N'omulekera enva z'ogenda okulya ng'okomyewo nga ne kye yalunze zibangako nno nvaaki, nti nga binyeebwa nga binaakulagako ko kye baataddemu. Binyeebwa biyinza okulaga kuba singa oli akuteereddemu ebya kiragalalagala onaabiraba. Naye ennyama, naye ebijanjaalo ne greens zennyini weebale Lydia. Oyo gwe wavumye gwagoberera programu eno n'omulangira era n'omugamba ebigambo bino nti lumbe gwe oba omuntu ali kuwona ddi, ate bw'omala n'omulekera essente awo kyekiri Lydia kyagambye nti n'omulekera obulamu bwo bwonna. Kakati n'ojja otuula ku muzindaalo nga Lydia bw'agutuddeko, oba n'otuula mu bbanka, oba n'ogenda okusomesa abaana, akatambi kali ne byonna bye mwakoze bye mwayombye n'okusika ŋŋana ne bikomawo. Tetulina enkola ewange mukyala wange, tetuleka maid kukyankalana naffe. Bwe tukuzuuliramu akatono bwe tutikateme, olabika onaatera okukyankalana tetukyakwataganya bulungi waya nga tukuta, kubanga tetulina safety ku bulamu bw'omuntu ng'amaze okutabanguka ate nga ateekeddwa okuba ng'ali kitundu ku bulamu bwaffe. Kye manjagala okusaba nti wakati emirimu gino nga tugikola tugibalansinga, baserebu ba Lydia nkola ku leediyo nkuba omuziki, babanka, abasumba, barevurandi, ba businessmen and women mu kikuubo, omuntu ateetaaga kuzannyirako. Lwaliro njagala kukola programu eno etuule mu kutegeera kw'abantu ye muntu gwe mwakazaako erya maid. Lydia, omuntu asekaze omwana ow'emyaka 4, ngambye emyaka mbadde ntegeeza myezi 4, bananga amagezi gajjenga wano mmanyi temujja kunjagala abasinga. Amagezi gajje bw'oba toweesaasidde osaasire akantu kali, naye olw'okuba nga twogerera mu context y'emirimu olyoka okola emirimu gyo ng'ogikola n'essanyu. Nasimbula emmotoka lumu, nalina nnyo enkola eyo muwala waffe Liizi omuto, maama we ng'abeera mu field, by then yali ali ku Central Uganda Conference wano, naye ng'emirimu gimutambuza Mubende, simanyi Kasanda wa
kati abaana bano nga nze mbasigazza ninga tulinamu maidi ninga maidi nga nimutunuulira ne simwesiga bulungi kakati nkwata emmotoka nva ku Bible House awo ku Bombo Road naye ng'omutima muzadde omutima gukubira nvuga nno nzira yeeri paka kagundi Kasangati you can imagine distance eyo naye emirundi giri ebiri we natiira bamaidi balibabe bamaidi mbatumiddeko naye nobatya mbatya mbawaako ne ku kitiibwa nensanga mulange Liizi nga yakaabye ne gakala n'okkala n'abivaako najja n'emmotoka nenjireka wagguluggulu ku luguudo nenzikirira kati nentuuka nensanga omuwala mwalanga ali ku lubalaza bannange okubeera omuzadde kizibu ekimu ku bintu ebizibu mu nsi muno byosabanga Katonda buli lukya kintu kubeera muzadde kakazi kattu kalinganga akalabye ku ndaba kuki omanyi kye bayita okununulibwa ne kavula najja neerippako naye ng'omanyi omuntu agamba nti okujjoze naye nkulaba ogenda kuddayo aha what a difficult moment I had omuwala najja oluvannyuma lw'essaawa ng'emu omwana nga yamulesaawo abo be bantu be tubeera nabo kakati saagala kwewaanira ku muzindaalo oli tagamba nti gundi yeewaana naye nze nerowooza nti nze ne mukyala wange fe abamu ku bantu abakyafubako ennyo tuhandulinge bulungi abantu abo naye bwe tubanga twali tetulina kye tumukoze nti oba tumukubye tumuvumye n'akola ebyo kiri kitya kumu ababa bateekamu ne kumpi kubanga njala kwebaza Katonda okuleka obulagajjavu bw'omuwala oyo sijjukirayo kintu kyali kyefaanaanyiriza kuba nti yamukubanga omulundi omulala gwe naagira gwe twamanyaakoko gwabanga gwakubanga ava ku byokulya ebibyo bye baamuwadde nga maidi n'ebyomwana n'akola ki n'abirya kati tujja ne twerimba nti wagenze mu ofiisi Bible Society otudde okola ku mirimu gy'abendi naye ng'eri walese maidi omutaddemu ekigambo omuvumye muyise ky'omuyise nolowooza nti emirimu onaagikola ng'olina emirembe njala kuwa ku bantu ku magezi wano era twawandiise wano nti ekisookera ddala ne bw'oba maidi tonnaba kumanya ogenda kufuna ki embeera ze tozitegeera waliwo eyamufunye yazze ejjo wa mwezi gumu sooka okakasize ddala nti maidi oli ready okumuyisa obulungi bw'abanga anaakugasa ngena nempulira enjogera baatuwamuko ku magezi ne mukyala wange nti mmwe lwaki bamaidi babasumbuwa temumanyi be bakwata bamaidi ababatwalaganya be babasobola ojja ne weerimba nti obeera omusobodde naye oba olimba eyo nonsense Lydia nkutegeeze obeera olimba waliwo omuntu golowooza nti omusobola naye nga ye yakusobola neyesasuliza ku baana neyesasuliza mu byolya ne mu byonywa nolekyo emirimu gyaffe nga tunaagikola abantu bano ng'enjogera abamu be boogera they became a necessary evil toyina kyo genda kukola obeetaaga Lydia tojja kukwata mwana omuteeke wano mu studio wano omuteeke wali mu kasonda batandika okuwulira nga agira bwakaabira mu studio akaabire mu lukya nolwekyo ako njagala tukategeere akalala abantu bano njagala tutegeere nti beetaaga degree of trust Lydia kankubuuze degree of trust bw'obanga eziri low naye ng'omuntu omulekedde omwana ntunuulira ekintu ky'omuwendo ki ku nsi kye nnyinza okulekera omuntu ekisinga omwana kyokka ate nendaga nti maidi simwesiga ku mmere gy'agula ate mulekedde omwana okuga mulimu ebintu ebimu nga bizibu byakunnyonnyola excuse me nga toyinza kunnyonnyola Lydia muntu ategerere ddala omwana ono
gwendekedde maid ne mutrusting amulekera omwana wange w'emyezi 4 naye sisobola kumwesiga mubbisa ddala ebijanjalo bino byaweze omwana omu maid yali annyinnyonnyola nga mukadde nakuwulira ku rediyo ng'oyogera ku mpisa zaffe naye nkwegayiridde yogerako ku mpisa z'abakama baffe nyina mukama wange wa kkanisa naye ye talineesigako amanyi n'okukwata sukaali n'amuzza ku minzaani amupima alabe badaddala kiro ze yantumye 2 ndeese kiro 2 maid buli bw'atandika okutegeera nti tomwesiga n'emirimu togenda kugikola bulungi nolwekyo emu ku ngeri egenda okutuyamba abantu bano nga tuwangaala nabo ate nga tubeetaaga leka offside bagikwatire wa maid tokkiriza offside bagibakwate mwe babiri bye tutandise okuzuula mu maka era bana ebintu bino bizibu ebimu nabadde nti okubyogera naye Lidia sina kyakukola kambyogere maid simwesiga ndeka nsibye eddiiro nensiba ebisenge nemulekera fumbiro naye nyina kenjala okugattako awo Lidia naye nemulekera omwana wa myezi 5 olwaleero programu ngikola mpola mpola nga nyina ekigendererwa kyenjagala kituule mu bantu mpangalira mu mirimu nkola ndi mu bbanka okubalansinga emirimu gyange n'amaka bizibu naye ndese abalabe nga nze mbakoze ewaka nze ndeseeyo obulabe nze ndeseeyo obuteesigaŋŋana nze ndeseeyo entalo omuwala yaŋŋamba Lidia nti mukadde nange wano nkimanyi nti mbeerawo bubeezi nkola akasente kange naye omutima ogugamba mwana oli yakola statement nti nalaba omusota nga guyingira mu nnyumba programu ya leero nabadde njija okugikola naye nga ebintu ebimu nti okubyogera naye nga ate mazima z'example ze nabadde nyina okubawa yakola statement yalaba omusota nga guyingira mu nnyumba gyaweereza ebintu nga akoma mu mulyango kubanga bazimba ennyo akayumba k'ebweru aka maid mwasula n'effumbiro liri detached liri bweru so bamulekera omwana ow'ewaka n'effumbiro lye eriri ebweru ne karuumu ke ennyumba tebamwesiga ne bw'atuuka okujjula aweereza buweereza mu mulyango takkirizibwa kuyingira yagamba mbu mu nnyumba omwo ayingiramu nga bamaze kumuyita namuwa lukusa ne bamugamba ye bamuyita alina koma ku mulyango ayogera ebyo n'atandika okukulukuta amaziga naga nti yalaba omusota nga guyingira ennyumba nga baagisibye mb'obwongo ne bumugamba sirika toyogera mbu naye bwe yagenda bw'ati omutima ne gumulumiriza nnyo naga nti ku lwa Katonda nja bagamba ng'alina obukyayi bwonna obwa buli kika bw'oyinza okulowoozaako nga ne bw'aba ayogera asiba ne bebi asiba ne bebi Lidia awe wali wenjala twandalayininga awo bwe yajja n'abategeeza ng'amaze okwekuba mu mutima mbubyo bye baamugamba oli mutemu kwatamu ebibyo byonna ogende omusota guyingira gutya mu nnyumba n'osirika omwana nannyonnyola naga nti omusota nagulaba guggwera ate kisoboka nendaba omusota nga guggwerayo guyingira nyumba mugisibye mugenze yonna nze mundese bweru ndi n'omwana bamulekera wazazeko muki omwana tebamusasula ssente ne bamugoba twogera ebyo ng'agamba mukadde nkole ki gino gye mirimu gye mmanyi okunoonyaamu ssente ngende nkole ewalala oba mbireke ezo ansi ezikyansingidde okumbeerera ennyangu yamugamba kola omutima gwo kyowulira kigukugamba bw'owulira nga omutima gukugamba nti toddayo kola walala wonna ddayo ewaka ewammwe bwegwa gugamba nti genda okole sometimes ansi ezimu ffe tuzeekalubiririza kaakati awo wenjagadde omuntu agoberera programu eno amanyi nti emirembe gyo n'essanyu lyo
liri mu kubanga omuntu oyo asobola okuwulira nga akulumirirwa. Abantu bano babeera n'abaana baffe bakola emirimu naffe tusobole okukola emirimu naye twandibadde ne degree of trust nga tugiteekawo. Akalala ke nayagadde okunyweza byonna nga weebiri boundaries kintu kikulu. Ebbanga lye neetegereza era ne byenzize mpulira ku bantu abakozesa abantu, maid asigala maid. Era buli boogaana okusetinga boundaries n'omusuubira nti agenda kusigala nga mwana. Nolwekyo boundaries nkulu mu notisi zange muno nakoze statement ne ngamba nti some couples struggle with maintaining emotional boundaries. Children may become overly attached to house helps and house helps may overstep their role, leading to tension in their home. Amalala amaka aganzijidde geega Ibrahim oba Ibulamu agalyo oba Abraham agalyo mujjukira ebyaliwo ekikula ekiringa ng'ekyo kyo kyateesa ki Lydia ku byojjukira agendeyo Abaganda bannange agendeyo wa agende wa Agali. A typical example of maid Agali that the couple allowed to overstep, and this is what we are doing. Tuli mu maka tuli busy nnyo, ogenda okulaba kyobadde olowooza nti waleeta maid amakaago n'emirimu gyo bisigale nga bitambula bulungi ate nga gasaanyeewo nga n'omulimu gukulemye, kubanga maid tetumutadde. Maid okumuteeka wateekeddwa okubeera n'omukuumira awo tekitegeeza mu mistreatinga, kitegeeza kumanya nti mu maka muno osigadde oli mukazi. Abakazi bangi tebakyali bakazi mu maka gaabwe, ate n'abasajja bataddewo nnyo okweriraanya abantu bano ekisusse. Akati ekivuddemu ebya Agali ne tensions ezirimu, naye n'ekirala ekisinze okutuluma ennyo, omuntu atuuka ekiseera nga takyayinza kwawula nannyinimu ewaka ng'omukyala ku maid, kuba maid buli kimu akikola ya pulaninga bye munaalya okuleka essente. Maid yamanyi akusinga n'okumanya engoye z'omwami wo we ziri, gweoli bize nnyo kubanga okola mu bbanka. Maid nina ebintu byendaba nga biri so hurting and so emotional. Nali ku graduation party emu naye ng'omwana agraduating ali emotionally attached to the maid gwe yakula naye okusinga maama we, era yakaaba n'agamba nti abaali bagezaako to make an effort okulemesa maid ono okwogera ku graduation party ye baali tebakimanyi. Maama we yali ayogera ng'anyumya mboozi. Maid bwe yakwata omuzindaalo atandika okwogera ne kasituka mu ntebe we kaali ne kagenda kagwa mu kifuba kya maid nga bekakaaba ennyo. Nentunuulira tension eyali mu makaago. Maid ng'alinga ng'eyakola ekikyamu naye ate ye yabeererawo omwana. Abaali babamanyi kye bava bakola statement tebaga nti obulamu bwabwe bwonna, obulamu bw'omwana oyo bwabeeranga mu maid. Olwekyo njagala kusaba newankubadde tukola nnyo tuli busy, abaana baleme kukula nga maid bamulabamu mother figure okusinga bwe balaba mu maama. N'akasembayo Lydia ak'olwaleero mu Bakolosaayi essuula ey'okuna, kano kenja okubalekera olunyiriri olusooka. Masters, treat your bond servants justly and fairly, knowing that you also have a master in heaven. Baana bangi newenkoledde programu eno olwaleero bakaabidde mu maka g'abantu be bajja okuyambako, naye ng'ate n'agamu ku ago amaka Bakristaayo
surprisingly ebimu ku bisinga okuluma naye kyandikibwa kigamba nti nammwe abakozesa abakozi bano ababaweereza mubakwate bulungi mubayise bulungi nga mukimanyi nti nammwe mulina mukama wammwe mugulu. Abantu bano abayamba mu maka olwaleero babeerawo ekintu kye tusinza okunyweza tuba treating with respect, tuba treating with fairness. These are not slaves actually. Excuse me. Bakuwadde leba gwe bawe sente bawe respect kiryoke kikuyamba okubalansingako emirimu gy'osobola okugikola nga gikunyumira naye ate n'abaana oleme kubeerayo ng'oli ku bunkenke nakweraliikirira. Mukama akumpeera omukisa.